Mbadde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde ne kojjange. Mukoddomi wange Kyagulanyi Ssentamu mwannyina y'oli gwe yampa ate Mathias Mpuuga kojjange batuddewo mu bedda banyumya. Era emboozi eyo yeeyongera obutasirika. Omutimbagano gubunye emboozi n'obutambi bwa Bobi Wine ne Mathias Mpuuga bwe bukeeredde munnange olunaku olwa Sande. Bwe tutyo tugenze okuyingira mu ssaawa 6 awo nga bwe butambi bwe tulaba era nga batulaga nti Bobi Wine arekonsayirinze ne Mpuuga nti tewakyali buzibu yadde n'akamu. Naye kino mu kukitunuulira ekisooka osooka kwebuuza nti lwaki babatuuzizza bombi eyabadde oba yategese entuula nti abatuuzizza nga bwe bali awo kuba era si gwe mundi ogusoose okukikola bemba temwerabira kati wabaawo ensonga era nga oba oli awo ensonga enkulu yakutaasa Mpuuga. Ensonga enkulu yakutaasa Mpuuga oluvannyuma lw'okukwata wano na wali ne bigaana yukira tugenda mu kalulu ka 2026 gwe bakuwanulayo ebya ddala kubanga abantu baakoowa ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Abantu tebakyayagala ate oba abantu balina obusungu oyinza n'okulaba obulabi Bobi Wine ne Mpuuga nga bagamba tetwagala ng'era bwe mwalaba juzi mutabani wa Fred Nyanzi nga alabise mu kifaananyi ne Gen. Museveni nga babakiddewo omutimbagano gukutta omuliro oyo omutemu otula nayo otya. Kati Mpuuga yeekoze ebintu bingi nnyo akunamye emirundi mingi ati bagamba wempaka akunama 2 era nti okusinziira ku mbeera nga bweri era kino ndowooza kitwale ng'era mutabani wa Nyanzi bwe yali alina okubeera nti nno mu kifaananyi Museveni nga tekirina kikimukoolako oba kikimukosa kubanga azze makerere ate nga munnange embeera bwetyo bw'erina okubeera ye good president. Kakati wano tuli mu kyaki era nga okusinziira ku mbeera eriwo bino biri mu Buganda Katikkiro waali n'abantu bonna babeegesa amaaso kiba kitegeeza nti bakusuubira okubeera ng'omuntu ali civilized era bikyukamu okwo. In fact kino kituse ne kibaawo kisobola okukiradifyinga ebintu bingi nnyo abantu bye bamala galowooza nti just byampaka tokola bwoti. Kale Bobi Wine bwatyo era nga bulijjo nti ebyobufuzi tebisobola kukuleetera ate kubeera nti nno bw'osanga omuntu mweyo olabye gwo twali tulabeko Dr. Kizza Besigye nga yeesika mu mukono ne Gen. Museveni nga beebuuza ebifaananyi byonna tubirina ebyo. Kakati nga bwe kutegeezezza nti bino nze bwe mba mbiraba nti bakimanyi bulungi nnyo nti abantu si kyangu kubakonvinsinga kubanga abantu beebaloka nga babeera balookinze. Naye bagamba nti waakiri akirako yadde naye kwegamba kale ngeri gye tugenda mu kalulu ka 2026 walina okubaawo panel beating kubanga emiranga giyinza okubalukawo ebitiibwa biyinza okuyiika okubeera nga bigenda kuyiika essaawa yonna. Kati y'ensonga lwaki balina okubeera nga batungirira awantu awo basobola okubeera nga bagattawo. Naye Bobi Wine akirambuludde oluvannyuma mu kyaki kisooka enduulu nga bwevuze nga bamwanjudde abantu bakubye enduulu okumala akaseera n'engalo ekikakasa nti ddala kituufu ye muntu abaddemu
mu church nga wamaanyi ate agaddala era nga abuge masannyalaze oba oli awo nti Mpuuga essaawa eno gabadde alina okubeera nga ate ala ayonkako ng'oggyemu ebyokwegulumiza ng'ayonkako okwo kubanga jjukira nti eri yonna abadde nga ajja ayokya ku mulambo gwa Ssegiriinya n'ayokya buli wamu ajja ayokya lwakuba nti naye tabonerera. Kale nange Bobi Wine akirambudde n'agamba nti tebalina buzibu na Mpuuga era bamugamba singa atuukiriza ebyo bye baayogerako then asobola okudda ne bayiiya ki ekyokukola n'agaana. Kati bo tebamulinako buzibu wabula ye yagaana okubeera nti ate agoberera oba oli awo banne oba constitution y'ekibiina nga bwekola ki nga bwegamba kubanga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti zero tolerance ku by'enguzi tewali kubikkirira yadde nguzi yadde ne bweba nga terabika naye nga weeri ng'ewunya kitegeeza nti awo tulina okuba nga tukola ki twewalawo. Naye kale okusinziira ku biriwo nti Obwakabaka bugezaako kubanga bukola kinene nnyo okulaba nga babiri bano bwe batyo kwegamba wabaawo enkolagana kireme kulabika bubi kati bingi nti bonna bakatuliki nti tebaagala oba oliawo nti fallout ebeere nti ddala mu butuufu fallout mu butuufu bwayo baagala bakikubirire awo kwegamba bw'oba nti bagamba oba osima oluwonko ettaka tolisuula wala oyinza odyetaaga ate okulubikka olw'ensonga ezimu. Kale munnange bano okuviira ddala 2023 ndowooza babadde nga tebasisinkanangako kubeera nti banyumya mu nnyumya ng'eno bwetyo naye leero babadde banyumya ng'era Katikkiro bw'agambye naye ate era still Katikkiro alina okukimanya nti abantu nga bwe kiri nti Mukama ayogerera mu bantu kitegeeza nti omutonzi waffe wasalawo ate era omutonzi waffe ayogerera mu bantu abantu ne babeera nga be balina obuyinza ku bintu bingi nnyo nti bano bakuutiza naye era still beerabira nti ate bakulembera abantu. Kakati waliwo abantu abamu nga bo bamanyi nti abamu balina kukulemberwa balina kufugwa. Kakati ebigambo ng'ebyo oba oliawo n'omuntu byazze ng'akola kuba kati Mpuuga abadde nga tasirika emirundi mingi nnyo abadde nga tasirika kale basinga oliawo abadde nga ajja asirika ng'apuleyinga innocent oba oliawo abantu bali badde balowooza nti ali innocent naye kati we tuli essaawa eno simanyi nti oba abantu bakyali ku mutendera ogwo nti just nti balinga abaana bato nti kasito obaleetera ka pancake oba ka sweet nga basirika ekyo simanyi naye nga buli omu ku mutimbagano bwatyo ebyo byayogerako era nga nze nkirabanga kino oba oliawo yenna yakikoze kulaba nti azza Mpuuga engulu kubanga omusajja wattu bambi ebintu byamwokya nnyo abaana bamuvuga speed baayita ebyekibogwe muganda wange